n'ekyo kitya kakati kaabaweze okulabira natulinde ku social media namwe bamulaba ebyabaddewo omukazi eyabadde atwala emmere ku sowaani ne bamukuba essasi nerimulimu obwongo bwonna owa polisi yabadde nalayisi kuba omutwe akaana akalezi kebaata batudde airtime ku kalina wano ne bakakuba essasi nerikajjayo nerikayuza ebyenda nalabe maama waako ng'ayazira ng'avuga nti olina eddembe okuba omuntu abantu abatemeddwa amagulu twalaga tutibyakubalimula kubaba naabona kati ngakotandika okuba nti tulina eddembe okuba eddembe tulikozesa bulungi bannange tutwale ekyokulabirako kya Yesu kabaka eggwanga lino okulibeerera emirembe ffenna tukwatibwako abantu bakusinga nasabo Kyagulanyi bagambe babeere bakkakkamu ate mubakubirize babale masiki kubanga kiraga kyekireese ebizibu ebisinga obungi ffenna tutambuze eggwanga lyaffe emirembe tusabe Katonda atuwa abakulembeze abalungi abakulembeze abalungi ebeera kaasi ku ggwanga. Let us be mindful of the motto of our country, for God and my country. This is our motto. Let us now seek reconciliation as a way forward. Let us forgive each other and pave forward. Tusobole okuzimba eggwanga erinasigalawo emirembe gyonna nga Kristo ye kabaka waayo. Yesu lagira omwana wacu wa Katonda bakibazaala emirembe gyonna tugirabaawo Katonda ava mu Katonda ekitangaala ekiva mu kitangaala Katonda ddala ava mu Katonda ddala yazaalibwa kusaalibwa ye kyeyatondebwa ye ne baati wa Katonda abebamu ddala byonna byakolebwa oyo olw'okubeera ffe abantu olw'okutulokola yava mu ggulu nakka n'afuna omubiri mali omubeererevu bwamwoyo obutuukirivu n'afuuka omuntu era olw'okubeera ffe yakomererwa ne ku musaalaba n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'aziikibwa n'azuukira ku Lwesatu nga bukyali mu biwandiiko n'alinnya mu ggulu atudde bw'ajja obwa Paatiri alidde okuwulira ekitiibwa kulamula abalamu n'abafu obwakabaka bw'ekyo buliggwaawo omukama era omulamu ava mu Paatiri ne Mwana bwe tusinzaamu ne Paatiri ne Mwana ne tumugulumiza kimu eyayogerera mu balansi nzikiriza n'ekeresiya omu omutukuvu Katolika njatula batisima b'esonyiwa ebibi era nendera okuzuukira kw'abafu n'obulamu bw'emirembe girijja. Abooluganda abaagalwa twegayirira omutima gwaffe gwonna Katonda apanjulumiza buli kantu ayagala abantu bonna balokoke era batuuke kumumanya awulirize essaala zaffe. We pray for Pope Francis, the bishops, priests and all those in the missions, that the Holy Spirit continue to guide and strengthen them to boldly proclaim that Christ is the King of Kings and that his kingdom is supreme, universal, eternal, and spiritual. We pray to the Lord. Lord, gracious, hear us. Together with the Interreligious Council of Uganda,
We pray for all political leaders, presidential candidates, our electoral commission, security agents, and all the people of Uganda, that following the example of Christ the King, they may do all in their power to respect human dignity, respect human rights as enshrined in our Ugandan Constitution, and to work together towards peaceful elections throughout the entire nation. We pray to the Lord. We pray for all people, especially Ugandans, that they widely open the doors of their hearts, not to other worldly kings, but to Christ, and allow Christ to be their only King, Master, Lord, and Savior. We pray to the Lord. We pray for all those people who are brutally, physically, psychologically, and emotionally tortured. Those that are nursing terrible wounds in hospitals, that through the kind acts of the kind acts of the hands of others, Christ may extend his healing hand to them. We pray to the Lord. We pray for all those who lost their lives during the recent riots, that Christ the King of all kings forgives their sins and welcomes them into his everlasting kingdom. We pray to the Lord. Era twekatana bana besabidde mu ngeri enjawulo. Namwandu Edith Nasamba Kasirye asabira pa Kasirye, Ruth Nalongo n'abalala omukama w'ekyuma eky'emirembe. Dr. and Mrs. Nvule Musoke ab'omu Ndeeba beebaza Katonda emyaka 3 mu bufumbo, basaba Katonda abongere ebirungi eby'omwoyo era n'eby'omubiri. Happy marriage anniversary. Theodora Chobe naye asabira emyoyo egiri mu Purgatory. Mugera Nagayi n'ab'enju ye nabo basabira abantu abo abaafa. Kiberu Julius naye asabira abantu be abaafa. Mrs. Anna Torino Owedangwadde Glover prays for God's guidance and wisdom. She also prays for the souls in purgatory. Ab'enju y'omugezi Expedito Mutebi nabo bamusabira n'ab'Enganda abaafa. Mukisa Patrick Weseguku asabira omwoyo gwa mukyala we Laira n'abatongole jjajjaawe n'abalala abaafa. Lady Justice Tumusime prays for the soul of her daughter, late Cynthia Kanyonyozi. Ate ab'enju y'omugezi Joseph Bampadde nabo basabira abagenzi baabwe nga babasabire nga bayita Munyefulukira Maria. Mukyala Jeri Bampadde ow'Ekikomamboga naye asabira emirimu gye Omukama agiwa omukisa. Ab'enju y'omugezi Joseph nabo bamusabira. Ab'enju y'omugezi Joseph Bampadde nabo era bamusabira. Omwami Sseeriwala Danson w'Emukono Ntaawa asabira emyoyo gya Esther Nsukka n'abalala abaafa. Nakasibwe naye asabira abantu be abaafa. Nakasi Joanita naye asabira abantu be ate naye yeesabidde. Famire y'omugezi George William Kasozi ab'Emutundu nabo beesabidde ate bamusabira. Irene Mukasa naye yeesabidde ate asabira abaafa. Mukyala Naziwa Florence w'Erubowa Seguku naye asabira emyoyo giri mu Purgatory. Namakula Agnes naye asabira bannayuganda bonna abaafiiridde mu kwekalakaasa era asabira emirembe mu ggwanga. Mukasa Aloysius asabira abalonzi bonna ab'Ebubaga South Omukama abawe emirembe era asabira emyoyo gy'abannayuganda. Mwami Muwonge Emmanuel ow'Ebulenga asabira omwoyo gw'omukadde we omugenzi Kasozi Lawrence Omukama aguwe ekimuli ky'emirembe okutugatta ebyetaago ebitali bimu bye nabo mu mitima gyaffe ate naddala okussa eggwanga lyaffe. Omukama alinaaze omusaayi gw'omulokozi n'abo bonna abali mu bukaano n'ebyobufuzi. Essaala zaffe zonna bannange tuzikwase Nnyaffe Bikira Maria
eyakwasibwa enseeno azitutuusiza eri omwana we. Hail Mary, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. We make our prayer through Christ our Lord. Amen. Tujja kusooka ebirabo ebya ssente tututeeka ebirabo ebikala ebya famire y'amwami nfula ate nebya kwaya esitoseri.
tukwegayiridde omwana w'erinnya afunira amawanga gonna ekirabo ekyokussa ekimu n'ekyeddembe tukikusabanga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Omukama bw'ati omutuukirivu Katonda omuzaabi batusewalako okwebaza bujjo na buli wano bwe yaddira omwana we yekka Mukama waffe Yesu Kristo omusaasuliro ataliko kusooka ataggwaawo kabaka wa byonna n'omusinga omuzigo ogw'essanyu asobole okumaliriza omulimu omutukuvu ogw'okununula abantu nga yeeweereza ku musalaba ng'ekitambiro ekitaliiko bbala ekireeta emirembe bw'atyo afuga ebitonde byonna ow'ekitiibwa ekitakoma akuwa obwakabaka obutaliiko okusooka obutaggwaawo obufuga byonna obwakabaka obujjudde obwenkanya n'okwagala n'eddembe kyetuva tusa ekimu ne bamalayika ne bassabamalayika ababukiriza namulondo abafuzi era n'ennyingi zonna ez'eggye ery'omu ggulu okuyimba olina okutendeza ekitiibwa kyo obutaweera nti
Katone Papa waffe Francis n'omwepiskopi waffe Cyprian n'abo bonna abakwabulwa. Jjukira ne baganda baffe abeerasinga basubira okuzuukira, bakkirize bajjire etwekaayanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna n'abo bonna abafudde nnaku zino bewagirire ekisabo kufa. Naffe ffenna tumenyayo obusaasire sange okubalagulamu obutaggwaawo okugenda n'okugulumiza wangu ne mali obumerere obutuukirivu nnyina Katonda n'abatume n'abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abalala okusanyuka obwedda bonna nga tuyita mu mwana we Yesu Kristo. We Katonda kantuuza buli kantu abayeekirire obutuukirivu omukristo n'obwento ofuna n'obulaye era n'okufunira mu kiteera mu kitiibwa tusabe ekitambiro kino obwakabaka bwa Kristo bwe buba butojjera bwonna, obwakabaka obw'emirembe, obwakabaka obujjudde okwagala, obwakabaka obukolerera obwenkanya. Kitaffe ali mu ggulu, ayi Mukama tukwegayiridde tulokole mu buli bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tugirire ekisa, tubone ekireetamu kyonna, tutebenkere abatali tutabbala kumu nga tulinda okwesiga kuba tusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo gwe Kabaka. Kirizaako mu emirembe n'omusisu nga bweyagala gwawakala n'olamula emirembe n'emirembe. Emirembe n'Omukama nibere nammwe ennaku zonna. Olwawulire n'omukono ng'amugamba nti Yesu Kristo ye Kabaka w'obulamu bwange ate ggwe.
twebaza Omukama. Omukama alituulanga kabaka emirembe gyonna. Omukama aliwa abantu be omukisa mu ddembe. Tukwegayirirayo Mukama nga bwe tufunye emmere etutuusa mu butafa, tuweffe abeetenda okukwata ebiragiro bya Kristo kabaka wa byonna, tusobole okubeera wamu naye ennaku zonna mu bwakabaka obw'omu ggulu. Tukikusaba nga tuta mu Kristo Mukama waffe. Katutuliza obulango buno. Ziramu eno okubakulisa tutuuka ku lunaku luno olw'essaande eya Yesu kabaka, essaande efumbikira omwaka gw'Eklesiya. Ate essaande ejja tujja kubeera tuyingira obudde obw'amatuuka. Kitaffe Ssaabasumba yabatumidde emirimu alina mingi mu ssaza, tasobodde kubeerawo ku ssande eno. Njagala kwebaza okusooka media houses zonna ababadde bemamenya amanya olw'embeera bino, naye mwenna mwebaza. Alaba BBS lunaku babeerawo wano, naye bonna yenokubeerani takumenya manya kwamirangi ayagala kwebalamukwagwammwe munene, naye tusiimye okujja okusoma naffe bannange kasibe bulagibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nyaniriza n'essanyu omukristo munaffe Honorable Robert Kyagulanyi ate n'omwagalawo Badi, mwebale okujja okusomako naffe. Kubeera musanyufu okulaba nga oli mulamu ate oyogera n'abalala bonna balamu. Ekyo abantu kibazaamu amaanyi, ate eggwanga lyakoze nnyo okukuwa eddembe lyo. Weebale bannange. Mwenna birango bino mwenna mutegeezebwa nti omwaka gwa Calling Family gutandika mu mwaka guno Novemba ogw'omwaka guno, era gujja kufuulikibwa mu Novemba omwaka ogujja, era omwaka gw'ekitabo ekitukuvu wano mu Lutikko essaala ejja omwaka guno ogwa Bayibuli gujja kutongozebwa mu misa ey'essaawa 4, era mwenna tubakubiriza mujje mwegulire Bayibuli, musome ekigambo kya Katonda mu nnimi zonna ezisoboka. Bagambye nti bagenda kukendeezaako ku ssente. Basisita ba St. Paul, Daughters of St. Paul bajja kubeera wano okulokinga omwaka guno ogwa Bayibuli. Ate mwenna mujje musome ekitabo ekitukuvu. Amawulire agookya egwakafuna latest news. Reverend Father Timothy Mukananso abadde muyimba bwana mukulu Assistant Cathedral Administrator asumusiddwa kati nga yomuyimbawo omuwanika ekkulu erisaza ly'e Kampala. Omulimu bakoze nga Nalubaga, era tujja kumwagaliza birungi byokka. Ate mu ngeri emu Ssaabasumba atudde enkata n'atulayo abasosolooti 2 abalala. Sali ate ne Reverend Father Alex Kambagira bano bakwegattako ku maanyi nga 3 Novemba olw'eggulawo n'esanga Kristo n'ekikolo musabibwe okukola enteekateeka okwaniriza abakulu abo. Kwaya yaffe ya Senior tulikulisa nnyo okutuuka ku lunaku lw'omuwuliza wammwe, ate tubeebaza okuyimba bulijjo. Mwebale nnyo ate mubale n'okutona, era bagenda kuyimbira ennimi ez'amazaalibwa ennaku z'omwezi 2 wano mu Lutikko zijja kuba scientific. Babajjukira omugenzi Francis Xavier Kitaka, ate ne famire ejja kubeerawo ne Lutikko Fraternity. Ssaabafumo ne n'abafumo bayita abantu mu Thursday class. Abo bonna abasuubira nti banaafumbira oba banaawasibwa naye nga tebannaba kufuna babeezi, mujje mu musomo ogw'enjawulo gubeerawo wano bayita Thursday class buli lwakuna
buli lwakubiri buli lwakuna abesande eyokubiri eyokuna saa 12 kubeera mu biyekoola mukuume obudde era misa ejja kulemerwa father waffe olufana musaala abakristu mwenna n'abakulembeze b'ekisomesa kinaalukolo okukubirizibwa okusomera ku kisomesa kyammwe kusandijja misa litandika ssaawa 2 ensonga nkuluko ey'okwogerako ate ag'ennaku tubalirira okufa Reverend Father Joseph Manyika eyaliko chaplain w'abasaza ekkumi e Kampala ng'abadde kati chaplain wa abayizi ab'omusatu yafudde era ajja kuziikibwa enkya ku Mande emisa etandika ssaawa 8 olw'ensonga ekyo tujja kuba na misa eya ssaawa 7 kasengayo anti obudde bugoba njagala Robert yafuwada okusabira essaala ne bagi ne famire gyewaise nayo we kusabira okusa wano Ssaabasumba we yakugattira omukyalawo era bwetusuubira nti emikisa olina okugijja naye basinga bakusabira essaala nina kusooka nkukwase ebyokulwanyisa ekyokulwanyisa anaekireraho watiyagaasi namundu Yesu Kristo ebyo yali talina ngenda kuwa ekifaananyi kya divine mercy Katonda abakoledde ebyewuunyo bingi nnyo ojja kutuwanga n'enyoyo oba ogenda wa just look at this image and say that prayer below. Jesus, I trust in you. Mujja kumanya Yesu w'obusaasizi kyakoledde abantu mu nsi yonna. Ekifaananyi kino kirinye mu nsi yonna, mu eklezia zonna, mu maka gonna, era bonna bonna abakissaamu ekitiibwa Katonda alwana entalo zaabwe. Era tumukukwasa naye omutima guli wano n'omutima gwa Yesu ebifaananyi bino bitindo mu nnyumbayo bikujjukizenga nti Omukama akunaaze musaayi gwe ate akukweka muli mu mutima gwe. Tetuzisuula baleka njagala okuwa sapuli zino zempadde omukisa tezirina alagi tezirina ki yambala n'abaana bo bambale ne mukyalawo ne b'otambula nabo nyaffe Bikira Maria akubeerere omukuumi era akutaasira kulungana mu byokola ne mu byogera muwadde teziwerako mu kkooti teekamu mu banyere kati ogenda kufukamira wano kusabira omukisa gwe ne famire yo Katonda abakulembere
abawa amagezi n'amaanyi. Ayi Mukama Katonda waffe, obukulembeze bwonna tubagwo, twagala okwebaza ekirabo ekyabufuuka bonna ab'omulembe guno, twagala okwebaza ekirabo eky'eggwanga lyaffe Uganda n'abo bonna abakulembera, twagala okukwasa obulamu bw'abaana bano na bonna bonna abeevuddeyo abavuddeyo okuba tetutafaanyi bassa mu Uganda. Ayi Mukama bakwateko, obakulembere, obawe omukisa, obalunganye, obataase kubatu bonna ab'omwoyo n'ab'omubiri, oluŋŋamye ebibakola, ate obawe obukulembeze obulungi. Tukikusaba katika Kristo Mukama waffe. Kijja kuba kya ssanyu okuwulira kumwogera jangu babuzeeko ate abooluganda Mukama mulungi obudde bwonna. Mukadde waffe Father Akeleza Mayanja wamu ne Father Anthony Musaala, mukadde waffe w'ekitiibwa ennyo Dr. Paul Kawaga Semogerere ne maama, omukulembeze munnaffe Honorable Aloysius Mukasa, Honorable Alex Waiswa Mufumbiro ne bakulembeze bannaffe bonna, bakristu bannaffe bonna, Omukama mulungi era obudde bwonna. Banaye temunenya kindiŋŋana nti Omukama mulungi, naye kakasa nti nange okubanga nfuna omukisa okubeera wano olwaliwo nga nkyali mulamu, obwe bulungi bw'Omukama Katonda waffe. Twebaza Omukama nti nate era tufuna omukisa okukuŋŋaana, okumwegayirira, okumwebaza n'okumusaba ate etwagala ebirala. Abooluganda tukuŋŋaanye wano wakati okukungubaga nga tukungubagira bannayuganda bannaffe abasukka mu 100 ate nga buli lunaku olukya enamba yeeyongera okulinnya, abattiddwa, abatemuddwa, abo betusuubira nti be babadde balina okubakuuma, nga twongera okusabira n'okusaasira famire zaabwe, twongera okusabira n'okusaasira bannayuganda bannaffe abali mu bikumi, abali mu malwaliro, nga twongera okusabira era n'okusaasira bannayuganda bannaffe abali mu makomera nga n'okusingira ddala tebalina musango. Beera mu Uganda kitwongera okutujjukiza naddala ffe ng'Abakristu nti tekitandise ku mulembe gwaffe. Mu mwaka gwa 1888 abajulizi ba Uganda be twenyumirizaamu
baatimbulwa biragiro bya Ssekabaka Mwanga nga ababatimbula baali bakulemberwa musajja we Mukajanga. Ebiseera ebyo mpaawo kufe yali azaliddwa ne bakadde baffe baali tebannazaalibwa, naye oboolyawo Ssekabaka Mwanga yalowooza nti obuyinza omusembayo ku nsi yamulina, oboolyawo yalowooza nti amaanyi ge n'obuyinza bwe businga obwa Katonda. Mu mbeera emu tujjukira nti mwaka wa 1971 January, Father Clement Kigundu yakwatibwa okuvaana ebubaga ng'akwatibwa abasajja ba Mindi ng'abakulemberwa musajja we Maria Mungu, era nattibwa omulambo gwe ne gusuubirirwa e Namanve. Omusango gwamulangibwa gwali gwakuvumirira ettemu, okutta abantu abatalina musango n'okumalawo eddembe ly'obuntu. Bakadde bange on a personal level, nange mu mwaka gwa 1983 jjajjange azaala taata wange yali mukwano nnyo gwa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere gwe baali bayita Yosefu Walakira. Yattibwa abasajja b'Obote nga bakulemberwa omusajja w'Essokolo, era jjajjange oyo yaziikibwa Bulimbo wadde Manju Bweno Mutiko mu mwaka gwa 1993, bamuziikulawo 1999 okugenda omuziike waffe Buguule kuba we yattibwa embeera yali tesobola yamukkiriza okuziikibwa mu kijja kye. Kale nno bwe nabadde ennamuveenya mukomera, newankubadde nabadde mutima gwange manyi nti sina musango, ebyo byampise mu bwongo neezijjukira nti kino tekitandise naffe, naye kitukakatako okulaba nti omulembe gwaffe ettemu n'okumalawo eddembe ly'obuntu we bikoma. Era okubeera mukomereri abooluganda, najjukidde ebintu kuba mu mbeera eno nga tunga ekyokulwanyisa kye tulina ge mazima, ekyokulwanyisa kye tulina ye Mukama Katonda waffe gwe tulina okwesiga, ekyokulwanyisa kye tulina ge mateeka, newankubadde ate abo abatufuga bo beetegefu okumenya buli tteeka okulaba nga bakoma obuyinza bwabwe. Nalowooza ku bintu bingi nnyo, naye najjukidde ekitabo kya Samwiri. Mu kitabo kya Samwiri ekyo mu kitabo kya Danyeri mwalimu kabaka yali obuyinza ennyo gwe bayitanga Nebukadduneeza. Nebukadduneeza yalagira abantu bonna bonna bamusinze, ne kubanga waliwo abavubuka omu bamuyitanga Mesaki, omulala bamuyitanga Shadraka, omulala bamuyitanga Abedinego, abaagamba ssebo kabaka Nebukadduneeza, newankubadde olina abasirikale, newankubadde olina ebitala, newankubadde olina obuyinza, si eriwe Katonda, ogula eyo waliyo Katonda, era baagamba kyongera okutujjukiza abooluganda, era nga bwe tusoma mu kitabo kya Samwiri, tewaliwo omulwanyi Namige eyalina ebyokulwanyisa byonna. Omulwanyi oyo yali wamanyirivu nnyo, yali military general nga bamuyita Goliyaasi. Naye bwe tuli mu nnyumba ya Katonda tujjukizibwa nti Katonda yasinga obuyinza, ne bwe tubanga ffe twerabanga abanafu, ne bwe tubanga twerabanga abato, ne bwe tubanga twerabanga batasaanidde. Mu kitabo ekyo kyennyini mwalimu omulenzi gwe bayitanga Dawudi. Dawudi yagamba Goliyaasi nti ojja gye ndi n'ebitala n'ebyokulwanyisa n'amaanyi, naye nkugamba nti nzija gy'oli mu linnya lya Mukama Katonda wange. Era nga njagala okubasaamu amaanyi mwenna baganda bange abawulira nga mukubiddwa, abawulira nga munafuye, abawulira nga muweddemu amaanyi, bategeeza nti Katonda gwe tusinza akyali mulamu. Katonda gwe tusinza w'amaanyi okusinga eggulu, okusinga amagye, okusinga abo bonna ab'obuyinza. Kasita mumukwata nziramu okubategeeza nti obubaka bwe tubatuusaako obubaka bwa mukwano, si bubaka bwa bukyayi, si bubaka bwa kusinga butali butebenkevu. Tuyigiriziddwa ebbanga lyonna nti Katonda ayimirira wamu n'abo abamwesiga, ayimirira wamu n'amazima. Twebaza abannaddiini okuyita mu kitongole kya Interreligious Council abasitudde ebibuuzo byabwe, newankubadde embeera gye tulimu
era weesanga bitundu bingi nnyo ng'ate abo twandisize abandi tuyoyo ng'ate obaoli abo batiisiddwa olw'embeera. Nyongera okugenda ne famire ezo ez'abantu abatirimuddwa n'okubongera okubakakasa nti mulundi guli mu byafaayo byawandiikibwa Dawudi bamuwa amayinja 5, yakozesa amayinja 5. Amayinja gaffe oba ebyokulwanyisa byaffe ke kalulu, ekyokulwanyisa kyaffe ge mazima, bakunga obutagwa mu maanyi, okugoberera amateeka n'okubeera abalumu n'okukunga buli muntu aveeyo alonde okuwangira eddembe lyaffe. Tukakasa nti embeera gyetuyitamu tujja kusobola ekimalawo nga tulonze bulungi ate tukuuma akalulu kaffe. Neebaza Mukama Katonda waffe olw'okutuwa amaanyi mu mbeera gyetuyitamu, okutulugunyizibwa mu makomera n'erayirira naffe n'atuwa okwekiririzaamu. Era njagala okubasaba mwenna mugende mu maaso n'okwekiririzaamu. Nsabire Mukama akwate mu mitima gyabo abatukulembera, bamanye nti nabo bantu era naffe tuli bantu. Babeere bamazima, bayinire ku kigambo kyabwe, bayinire ku ebyo bye twakola tubalabirako. Bamanye tewajja kubeerawo ekiseera nga si buyinza nga bwe bali, wajja kubeerawo ekiseera nga si bamaanyi nga bwe bali. Buli kimu kikyuka n'ekigambo kya Katonda kikitakyuka. Mwebalire okumpuliriza neyanza omukisa guno. Faada Mayanja njagala okubasabira mwenna Mukama abagumye, ffenna Mukama atugumye, ate atutuuse ku lunaku luli tuliyambala engule mutendereze gatukolere. Mukama abeere nammwe. Omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Baatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko ate kusigalira mmwe ennaku zonna. Bayingira mujja kulindako Katonda okuba tulina okusanitayizinga eklesiya. Edini y'omwiri musajja mu Kristo Passamos de manhã a última semana que a gente sobre o centro
abatugoberera Elgon Investigators TV batugambye tufulume wabweru baddemu basatanize agala okulongoosa ekifo then tulyoke tukomewo so tubeebaza mwenna abekumidde ku Elgon Investigators TV. Abakristu baganda bange abazina emisa ey'ekutaano n'omukaaga tulina okufuna emisa emu ya 6 n'okusanitayizinga ekifo tulyoke tuyingire tukyalina obudde bwaffe ate gyegatekera emisa eyinza nga 6 zirimu eyanza nnyo tweyanze kabisa president yogerako naffe yogerako naffe Mpola. Yango. Solo. Tambula. Akireo. Sugezako bana ngembona beramu Mpola soma Uganda mungeti ina mani Solo. Mrekaje huko. Ati tukule. Abatugoberera essanyu lingi abantu kubeera nti balabyeko Kyagulanyi Ssentamu nga ye pulezidenti waffe ow'ekkumi addako alina mukyala we Babi yali mu kumuvuga so tubasaba nti buli abazze abeere nga agoberera bugoberezi TV eno abatugoberera ku Elgon Investigators TV omukulembeze amaze okukwata ssaala tubasaba nti buli abazze busharinga olaba abantu
omukulembeze wuuyo bana tugaziwe tubasaba bintu buli abazze bwesharinga vidiyo madamu yali kubeera nga amuvuga mukyala Baby yamuvuga so tubasaba nti buli abazze bwesharinga vidiyo mpola gwaye sonyi teribera lingi so tubasaba nti buli abazze bwesharinga vidiyo tulina Kyagulanyi Ssentamu Robert pulezidenti ow'ekkumi yaddako tubasaba nti buli abazze tukole abakugobera ku Medical Investigator TV ekonvoyi ya Kyagulanyi abantu ava mu church so tubasaba nti buli abazze yalinga vidiyo erenga kubatesaako amawulire ga Kyagulanyi Ssentamu abalire baga kubeera nga omusonzi abamuwadde chance kwoggerako eri abantu be so wetuli amafuta mulimu agamala tuyinza kugenda paka Magere abapakako kati kafudde bodo n'amafuta agamala tetugoberere emotoka ya honalebwe itawana boti abatukubira Medical Investigators TV tubasaba nti mwerenga mweyunga tuli mu kugoberera emotoka ya President kumuyambako kubawa amawulire nti Kyagulanyi Ssentamu nga bajjayo ebimotoka byabwe simanyi oba lwaki batya nnyo kamera nga tuli mukalinga pulezidenti wa Kyagulanyi Ssentamu tetusobola kukwogerera kubeera nga atambula bwomu kamera erina okubeerawo
Hello. Eta mafuta. Nakubuziza olina mafuta. Hello, hello. Abatugoberera wano waboda gwefunye abatalina mafuta gamala naye nga ngenda gezaako kubeera nga tukatinga up kubeera nga tufuna omukulembeze tumuwerekere tumutuuse ali awo ku bitaala e Makerere. So twagala okufubako nnyo beere nga mukulembeze tumuwerekera beere nga tumutuusa ewaka tubeere nga tumutuusa ewaka olunaku olwaleero. Agenda kuyita Tezani bypass yawese twanzekusangira. So abampuliriza abali ku Elgon Investigators TV ye TV yokka esobola okubeerawo mu ssaawa 24 ngekuuma omukulembeze addako kyakulanyisa Robert tukubako okubeera nga twetangira kubeera nga tukubako nnyo omukulembeze kyakulanyisa entamu era abasirikale babadde batuuse dda wano abamajje b'Amerika be kubeera nga batusalako netubiseeko. Elgon Investigators TV ogenda kubeera nga ofuna amawulire gonna gobeere mabega w'emmotoka eno tobeera excited nnyo gobeere mabega w'emmotoka President Wanga
Erigon Investigators TV. Tubasaba nti buli abazze okugoberera Erigon Investigators TV. Tuwerekere omukulembeze waffe tugende tumutuuse waka. So tubasaba buli abazze ekyokola kiri kimu weekuumire mu Erigon. Weekuumire mu Erigon Investigators TV. Ye TV yo yokka esobola okubeera nga etuusaako amawulire agafa ku pulezidenti addako ow'ekkumi Kyagulanyi Ssentamu. Bwe banga amaloboozi tegaliko nga mumbuulira. Basaba nti buli abatuuse bwe bakamera nga terikiryango okubuulira amaloboozi bwe bategalikiryango okubuulira tutereeseemu. Naye nga wetwogerera omukulembeze tulina Kyagulanyi Ssentamu Robert. Bypass era nga omukulembeze tumuuzaayo ewaka. So tubasaba tugende nga tubeerera ku Erigon Investigators TV. Amaloboozi bwe bagase malungi namumuulira, bwe bagase tusawo namumpegereza. Simanyi lwaki batugoberera. Abatugoberera ku Erigon Investigators TV tulaba abamiritale batugoberera. Naye musigale nga muli ku Erigon Investigators TV emiritale ndaba etugoberedde. Simanyi lwaki batugoberera. Bamumonitalinga buli ssaawa tebakumanya tekikyazaabo. So tubasaba nti buli abazze ekyokola kiri kimu beera ku Erigon Investigators TV. Era nga tutabwa abasirikale abo tugende tubeere ku motoka eri ku mabbali. Abatugoberera ku Erigon Investigators TV. Waayo! Nawe chukua mukaboda bw'oba tolikusobola nga kufuna omuntu omulala agenda okutwala nkoberera emmotoka ate kati wabadde obayisemu ate olumudde amabega. Chekibadde omwana asiye boda nigenda netomera serikali bayiseyo balogoberera Bobi bagoba batgwe balogoberera motoka ya Bobi bakyali nabo wali
tebatukubasase Niye bakubira dere?